twagala ebyobugagga twagala naye tebisobola kugula mwoyo kyamubikola tulina kutubira banayo byogera kubeera nga kugula mwoyo nesalawo mbyesoni njagala okutuusa kambyetu obula mwalo baluze kandweze okuzijjanga echina nga tuli mafamba tuzaala ne badizayina nga twali twazimba olero refine agamba ne bwati twakola binyigiriza obulamu bwaffe na buli kitumalako eddembe lyaffe uganda yetambula yadda mabega tutuse ne kutwatamya eggwanga lyaffe mulimba mutuvuga bubi nnyo nammwe kale tetuganye mwavana mu nsiko naye I would like to communicate everything that we have to eliminate ignorance and poverty eradicate. When I get to you, them educate. Don't you try to politicize. Think me and try to criticize. Sensitize me and sensitize. People mouth people. Mateka mukola menya ndiko muze mumbyo na naguza mutwa munene mukola ngenda kukamenya mujja kutoka but begins on your mindset. Free get to people them must educate. Education expensive to get us so we carry water in our body. Never know. Obwana bakubya akayimba kano. Oh my god, please subscribe on this channel tugende masanti nga bulijjo Shabs updates kakati olunaku olwaleero naye akayimba kansigaddemu obwana buno bwana bwina talent obwana mubasupporting abo kubanga babayita Star Girls UG kugundi ku TikTok account yaabwe so kayimba kanyumidde abaana abo kakati updates eziriwo olunaku olwaleero ziri nti tulina eza zake yafuse boss wa Anita Among former speaker ensinzibu tulina ebya Abitex yakabya amaziga amayitirivu Abitex yakabye then tulina Prima ne Zara tulina and many more but kasoke tutandikire ku Zaake kakati Zaake bamukwasiza obuvunanyizibwa obunene era ngo omulimo gwe bamukwasiza gwe gw'okubeera nti ye agenda okusharinga committee eya government assurance. Kati government assurance eno ye committee ebeera erondoola ebyo ebintu government byeba yasuubiza oba ebisuubizo byeba yakola so that making sure nti baba bituukiriza era eyo etulondebwa ku side ya leader of opposition nga bomanyi nga kosa senga ki ezo committee zonna zibeera zicheckinga government. Kakati Zaake bamuwadde obuvunanyizibwa obwo era ne yeebaza nnyo naye ekyasiza omwewunyisa kwe kusanga nga mu committee ye baleeseeyo new entrant bamuyita new entrant oluzungu lwerwo nga baleeseeyo omupya omujja eyandibadde agenda okubeera kakiiko ke ng'ono ye former boss we ate jjukira bano beyinako embiranye ey'amaanyi jjukira Zaake bamulonda kakiiko ka commission kati commission eyo yali ekulibwa Anita Among yali speaker ng'era yagikulira era ba commissioner abamu basigala ndowooza kwali Honorable Mpuuga by that time mujjukira bulungi kati Zaake ne bamulwanyisa okumujja ku commission eyo era bakozesa ne parliament ogezaako okumujjako era omuntu yali asharing oba leadinga mu kukola ekintu ekyo yali Honorable Anita Among by then yali speaker. Nasinga okwewunyisa embiranye eno yonna ng'eva ku kyabamu bye bagamba mbu Zaake alina olugambo lungi era yandibadde y'omu ku balonkoma ku ssente zaali zigenda zitambula mu commission omwo nga bwe zigenda ez'enguzi yalina olugambo lungi ng'omumwa gwe tegutuula okitegeera ng'ayogera buli kyalaba kobbo ne bagamba ono tusooke tumugobe then tulyoke tweyagale bulungi era ndowooza awo ne Honorable Mpuuga we bafunira ezo miliyoni 5 ebyafuuka ekizibu by that time already ono ye baali bamugye mu commission tolina okumanya yeewunyiza nga bamuleetedde omuntu naye eno bwetaba punishment anayozanya ne government eyinza okuzanya werabireko Zaake nga musanyufu bitya yafunye student omupya lwaleero lwentongozeddwa okubeera chairperson w'akakiiko ka government assurance and implementation okulaba nga manja
manja government ebyo biyeyama ebiri ku record ate gwe oganyuddwa nnyo kwa kakiiko ko kuliko n'abagenda okuyamba okujjukiza era awo nno olwaleero wendabidde nti mu mbeera gye nze mpisibwa mu palamenti eyewedde ate nga yagintuusaako bamumpadde nga mmemba ani yakutuusaako embeera embi mu palamenti wangeri akulaba oyogerera mu ngero of course bampadde memba ku kakiiko kengenda okuba nga nkulembera ne Anna Adeke woman MP owa Soroti ne batuwa Anita Among nga memba kati gwo jukira nti yali chairperson wange mu commissioni bwe bakulonda okubeera commissioner wa parliament nanzijayo mu mbeera emenya amateeka ne musinga ne mu kooti naye ndowooza bwe twogera wano bayinza tutwala obulala parliament honorable Anita yakujjayo ba parliament yakujjayo of course buli omu akimanyi nti ye yanzijayo so nze mulinze mu komiti naye omanye ebyamutuuka kayinza obutagirawo mu komiti olw'ebiriwo ate nze mbimanyi nze sibimanyi kyemmanyi nti mubaka wa palamenti era nja muyisa bulungi nnyo mulage enjawulo nga waliwo chairperson agoberera amateeka mukwate bulungi nnyo amateeka gagobererwe luluzi zennyini ate yazikulemberamu zikola zigobererwe nti omuntu olina ku misinga sitting 14 otyo byonna ebyo singa n'amizinga bwana ali amateeka galikkiriza sinza alina okusalawo amateeka ge gasalawo wamisingira meeting 14 zambaali lwaki oyagala okuntuusa eyo so bw'atyo Zaake bw'amwesunze era amwesunze okufa obufi okuba nti asobola okuba nga ye boosi we era nga yagenda ng'era oli agenda kuba nga amusaba olukusa mu buli kyonna kyakola naye ensi eyina engeri gyekyukamu inefanewe kyewuunyisa naye kuno kubonereza kwennyini okuba si kubonereza kubanga omuntu bakwata batya omuntu gwe bamanyi temukolagana ne bagamba kati ogenda kubeera wansi w'oyo ate nga gwe yali amutigomya mu buli ango. Zaake yabonaabona ne parliamenti era okubeera kwe mu parliamenti ze nali mmanyi ajatuuka ku extent bamugobe namu bamugyemu obusobozi obwo senga baali babuyina baali bagenda mugoba mu parliamenti naye munnaye yafunye akaseko akasembayo. Agati twabadde omusajja mukulu yakaabye amaziga ng'ono ye Abitex Promotion. Abitex Promotion bamukoledde birthday surprise. Birthday surprise eno yamukaabiza amaziga n'akaaba omusajja omukulu. Abantu ne bamunenya omusajja omukulu okaaba otya amaziga bw'otyo nga bagamba ki ekiyinza okukaabya omusajja omukulu waakalaba ku ssente z'olabye just ka birthday. Tugamba owaayi naye ng'ate yes kiyinza okuba nga kirabika ng'ekitono naye mu bulamu bw'abantu ebintu ebimu balwawo okubifuna era sooka olabe tujje tukomewo owulire ebiddako. Olwaleero lwe nfunye ekintu ekisinza okunsanyusa mu bulamu bwange ate era bulijjo noonya emikwano ebbanga limaze emyaka 56 mbadde sifunangayo mikwano emituufu gye mbadde ndudde nga noonya naddala bitukola omulimu ogumu. Ndowooza obuzibu bwonna obubaddewo emabega yonna n'abantu be tubadde tulowooza ti mikwano gyaffe Mukama Katonda yalyoka n'ateekawo embeera ne tusobola okuzuula emikwano emituufu. Abalala nga bo ndowooza babadde bayuuza. Loverboy love gyandaze nga kampuni ya Abitex Promotion kyategeka ebivu ateekeddwa okubeera ku menu ate asasulwe ssente tetugenda kuzoogera nga zatteeka. Ofuna omuntu alina love eyaddala kale abayimbi naakatandika okukola naye sinaba kumuwa bivulu bisuka 2-3 naye asobodde okumbeererawo naye betuwadde ssente emyaka waliwo be bakubira agamba nti simane bawere naye nga namukolera ekivulu ngaali mukinnya nadda waggulu naye twagala kubeera Loverboy agenda kubeera muyimbi waffe
ebbanga lino era ngenda kusaba Black Woman Jasmine amukirize ku concert yanga nnyo September ayiteko mu ddiiro ayimbeko mu stage bwatyo bwe yayogedde naye ng'ate abasinga nga bagamba lwaki abeera surprised lwati bino ebintu mulina okubimanya naddala abasajja ffe abasajja Katonda alina engeri gye yatutondamu tetumanyi lwaki nti yatonda nga bw'ofuuka omusajja bw'oti kasita ova mu maka ga kitaawo ne maamawo n'ofuuka omusajja otuuka nga buli kintu mu bulamu ensi yonna ekusuubirwamu kuwa so si ggwe kuba nti olina ekintu kyonna kyonna kye basobola okuwa okitegeera bino ebyo ebintu bye tubeera tulaba buli lunaku nti obeerawo nga buli muntu kaabe mukazi wo kaabe mwana kaabe bakikaakyo kaabe bafamire kaabe gibe mikwano nga gwe oteekeddwa kubawa buwi gwe tosobola kuweebwa era waliwo n'abaafuna eŋŋombo nga beetuuma ne tayito nga they are so much entitled nga bo bagamba ffe twatondebwa kuweebwa naye bw'obabuuza baani abaatondebwa okubawa bajja kugamba basajja so kitegeeza waliwo olwedde n'abaakola ka entitlement nga bo they are very entitled to be given so senga omuntu akeera ku makya n'alaga appreciation naddala nga ku saidi y'omusajja amazima wagamba nti emyaka gy'amaze gyonna egyo teri muntu yali amu appreciatinzeeko abeera mutuufu kibeera kyennyamiza omutima era kiwa essanyu okuba nti naye asobola okureceivinga ogwo omukwano kati ng'abantu abalala bwe babawa kye balaba ng'omukwano oba ng'okwagalwa still even men okuba nti osobola omu appreciatinga byakoze oba byakuwadde naawe n'obaako ky'omuwa oba n'omu appreciatinga in any other way kiraga mukwano okitegeera however abantu abalala tebakiraba bo bamanyi bo okubaagala n'obawa kyekiraga okubaagala si bwe kiri kasita obawa kitegeeza oba obaagadde naye kisinga okwewunyisa bw'obabuuza gw'otegeera otya nti bo bakwagala bo tebamanyi so that is how it is but muwe ku bannammwe ne bw'aba nga olina mukazi ng'obeera naye waka mu appreciating ebyakukolera wadde nti ebimu zibeera responsibilities okubikola mu appreciating mwebaze kimuzaamu amaanyi n'okulaga nti at least ali valued mu bulamu bwo okitegeera ekintu ekyo mwebaze ku bannammwe mulekeraawo bintu by'okuba nti mutwala butwazi annaye kale tuveeyo kaakati pulezidenti ow'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tukulaajanira eno era nga tukukoowoola nga tugamba nti musajja mukulu abakazi wabajja emmanju n'obateeka emiryango bwe kiri yes wabajja emmanju n'obateeka emiryango abakazi batufuukidde ekizibu abakazi kati bavudde mu by'okkola bajja ne batwalako emirimu gyaffe abasajja tetubaleka era ffenna tukola nabo yadde nga responsibility ze bakola ziba zaabwe paka ng'obadde obalekedde responsibility ne baleka bategeera nti nabo bateekeddwa okuwaayo naye bwe bavudde eyo mu by'okkola kati bazze ne mubikonde batandise kwekuba balabye ba Shakibu balwana balabye ba Rickman balwana balabye bagolola Moses balwana bagamba ffe baani abatasobola kulwana empala naffe tugiteeke ku level endala abakazi bavuddeyo nga wano bavuddeyo Zahara Toto ne Prima ne bagamba nti ffe tusobola okulwana Zahara Toto ye n'agamba nze ngenda bakuba bonna njagala ne Zari Hassan mukubiremu ne tugamba kiki ofaaki lwaki oyagala kuba bonna kuzanya n'okuzanya kati fight ze tulimu kati z'abakazi abakazi balyatandika obbakubira mu maka nze mbabuulira tunuulira kugambe simanyi masajja batabulani kati nze nga njagala nani ne Zahara naawe yena nalinganga ekitooke tewali musajja Zahara alina biifu ze yamanyi simanyi ngate mugambe buveewa naawe nkugambe simanyi kati oyagala nkole nti kati ndekaamu kuba binnyo bya muntu kubanga nze simulinaako buzibu naye she has tried so much kati ngenda mukuba ebyo ebinnyo ebyo byagerekera ebyo batasobola kusaamu braces tujja bigogola nga tebiri mu braces tujja mmenya bimenye ebyo byasongoka tujja mmenya bimenye biveemu buvi
Oka, nze sijja kuba muntu mbunna I have beef on you. I'm going to train to fight because I'm supposed to fight a bitch who is on my neck. That's all. Nze saakulira mu ghetto, nze ndi mwana we Makindi, ndi mwana wa Salama Road, nakulira wa mamange mu Kikomera. Era ngenda kola training, nze siri wa ghetto. Nze Prima Kadashi sibeera nko mu ghetto, era sijja baga mambo nakulira mu ghetto. Nze ndi mwana wa mama wange nakulira mu gate. Just ngenda kuba musega nesibyeko. Kazona, ekirungi kya byonna, we are dealing with a champion in boxing federation in Uganda, that is Moses Muhanji, and of course tasobola kukkiriza kuyingira mu ringi nga teweetegese. Okitegeera yateereddewo enteekateeka nti atuwadde gym buli omu oli abeera eri mu street zo Salama Road. Okitegeera nze mbeera n'ebukoto, so ateereddewo ekintu nti eri waliyo gym esobola omusupportinga nechiweight kyekisiru n'amasavu ge ne basobola okugasala n'abeera fit for the competition. Same to me this side, ngenda kubeera training era wano ku Paradise gym fitness, wengenda okubeera nga training yantaddeko coach aneetegese nnyo to the extent that I'm so ready to shut her mouth down. Nkoye ebiseera bisinga ndaba abantu ne bavuma ku social media. I'm one person that doesn't say anything on social media. Bw'okuvayo n'ogamba zaala totanya kusinga okulekana ku social media, ni kati gwe nali nkola ogwo gwali mulimu. When it comes to all my social media pages, sagala kumpaayiriza. I've never come on social media netandika ku ranting the way she does. Atula mukawanulumuke aka toilet walira wapamira wakolera buli kimu navola navuma buli muntu nga kuotadde. Nkoye okumpisa mukamwake, nkoye okwogerera abaana bange bemwogerera because let me get this straight. So abaana bange bali babasabyeko ekyokulya, bali bazzeeko ewammwe ne babagamba nti mami Zato aganye okutulabirira, bakitammwe baganda bammwe be banzaalamu. Lwaki mwogereranga abaana bange mbanga munnomba? Why can't you come woman to woman n'olumbanze ng'omuntu? Kiki lwaki muteekamu abaana bange mu mboozi zammwe mugamwaga mmwe? Lwaki? Kiki babakola ki? If it comes to kids, Prima kitawo si yabanzaalamu. Prima gwacha sinzo okubalala abaana bali agire, oyina abaana ababi bulijjo sagala kyogera because I love kids. Naye oyina obwana obubi bwafaanana kitaabwo tebufaananirika tebwanjulwa mu bantu bubi. Stop talking about my kids. You met my firstborn. Walaba enkuza y'omwana nga wenda kuza abaana bange mbatadde mu sente nyingi, they are more expensive than your whole life existence, bitch. Kuzikiza n'okuzikiza ekimwakyo tasobola, agamasavu tegalina gye gagenda kunkuba naawe. Agamasavu tegalina gye gagenda kunkuba. Knockout. Ntraininga nagambye da Moses kino ekintu. Ntraininga kumukuba knockout nga kyakayingira n'ebyo ebisavu byakyo. Ate nze obedda mbalagalako nkisobola. Nkisuduna olutalo si lwa bigambo, lugenda kubeera lwa skill gye tugenda okuyiga mu training zaffe ze tugenda okubeera nazo. Naye it is about time I put her in her position. Obutasoma bumulumye mu bukulu home away. Naye kati jangu nkulageko skill, kaleleka skill ekweyimirire. Prima, you're not talented in anything at all. Mumpe yonet Prima chakola. Prima akola ki? What is she talented in? Nothing. You're not an inspiration. You could never be. You could never compare. You are not talented in anything. Gwe mwavu, gwe atasoma, gwe musiru. Kati njagala nkuyigirize ebintu bino wammanga. Respect. Abaana bo bakulemerera okulabirira Prima. Mujja we yabalabirira. Wabasulawo because what? You can't even manage your own life. Come, I will teach you how to arrange yourself. Single motherhood is not a problem. It has never been, my dear. Look at me. Tekuli sente ya musajja n'omujjangu nkuyigiriza abakyala nganze. What it takes to be a woman like me. Nchisekendinga 100%. Nchisekendinga. Era mwebaza nnyo nga bw'okiwulira yesaawa kati twerageko. Ate yesawa nebikonde bya Uganda okumanyikwa yesawa abantu bategere nti Uganda wali abaana bakubira ddala ebikonde ate nga bakabi yesawa kijja nkitereza bibiyero yakye ey'omu mugongo jangu zali gwaddako njagala kukuba zali aguli guzubeda naye guveeko tegwasoma njagala zali ese corporate sagala kulwana n'abasirusiru ku Prima kwe ngenda okukoma. Kati njagala kulwanako ne ku bantu abategerekeka. Ate wane Uganda bw'otunula tulamba socialite abalinga ba corporate tekuli okujjako zali. Era gwe zali njagala nange kwatemu. Osolaba kyekyo kye nkugamba,
abakazi bakambwe saa zino nakati kati bwe bakukuba ekikonde n'otadda ngulu ajja kukuba swame ekukwate wano oleme kudda ngulu mufa kinensi nese bwana okubeera serebu si kyangu bango obwa serebu buyinza okukolesa kino ne kino ng'ozungu deno anti oba wetaaga relevance olina okubanga kuuli ng'oyogerwako ng'oli w'amaanyi so biifu mulina ogitwala ku buli ango oba ku buli level yonna gye muba mwagadde kubanza bwe naafuuka serebu ngenda kulwana ani sooke ndowooze mu kasuku oyo kasuku mwesobolera kasuku ninda nfuuke serebu bwe naafuuka serebu ngenda kukuba naye nga kyonna kye kiri subscribinga ku channel yange wamma ya osooka onyumirwe lunaku lwaleero awo nze bwensobodde okukoma nga mbawa updates eziba zigenda mu maaso naye nga kyonna kye kiri ffe tetulino balinaako obuzibu mulwane munyumirwe ffe naffe weetuli okubalaba nga bulijjo n'okuba nti tusobola okuboogerako mpola mpola omukama abankumire. Thank you for watching. May God bless you.